nga bwe guli bulijjo abalonzi mu bitundu eby'enjawulo okwetoolola eggwanga basobodde okuba nga bagenda mu bifo awalondebwa era ng'enkoko baagikutte emimwa okusobola okuwanda eddusu ku bantu be baagala abakiikirire mu palamenti ku kkaadi ya NRM naddala okuba nga basonsula mu kamyufu kano ng'ate bano bagenda n'okuvuganya mu kalulu akajja. Mu Busiro East eweesimbiddwawo Hajji Abdul Kiyemba, Kirabira Rose, Andrew Kiryowa, Namakula Radia n'abalala. Abalonzi basimbye ennyiriri bulungi era nga wano Hajji Abdul Kiyemba ne Namakula Radia akalulu bakawuuse buva era nga Hajji Abdul Kiyemba alondedde Kyengera. Abawagizi ate era abalonzi mu kitundu Hajji Abdul Kiyemba mwawangaalira bamwozayozezza olw'okuba nga aleebesezza banne babadde ali nabo mu lwokaano. Hajji Abdul Kiyemba yeebazizza nnyo abalonzi be mu Busiro East abamulaze omukwano omungi nga bamusukkulumya ku balala. Wano wasinzidde okubasaba obuwagizi obw'amaanyi era bamulage omukwano gwe gumu mu kalulu akajja. Olw'omulimu gwe bakoze ogw'ettendo ne basalawo nga tebeesazeemu ne batunuulira nti omwana owaabwe asigala waabwe era ne basalawo ne bagamba nti Kiyemba bwe basobodde okusindika agende asobola okukontesitinga n'abalala oba okuvuganya n'abalaba n'abaleese. Mu miziro egy'amaanyi abalonzi bawerekedde Hajji Abdul Kiyemba omulonde waabwe okuva e Kyengera okutuuka e Wakiso ku ofiisi z'ekibiina ki NRM ewabalirwa obululu. Brian Pasco Sekito, PBS TV, Agatambula.